naye twali twogedde Masaka ate ffe tumanyi nti okutya nabo batutya nnyo kubanga bannayuganda ffe ebigambo bye twogera si byaffe. Kyenkugambye nti bandituswazizza ne bakolera bannayuganda ebyo bye tulowooza bye balina obbakolera nga gavumenti endala. Kakati Kayongo njagala leero tugenda kuwayo eddakiika 5 eri omuntu wa NRM mweno program tugenda kumwa eddakiika mmeka 5 atubuulire, akube essimu atubuulire. Manyi nti bawulira ku parliament awo wonna bonna ne wa dada bataireku dada funayo omuntu gwe wekakasa atubuulire biki NRM byekoze emyaka 40 era abigerageranye n'emu ku nsi ezitwetoolodde nga ne Southern Sudan mweri. Kubanga ne Southern Sudan juzi yagobye ebijja emmere yamu nega nti gye muleeta terina standard y'abantu kulya. Southern Sudan aligoba bando wo akoba nti be mpirita toida bireete eno atuse ku level Southern Sudan ekayana n'abasuubuzi bo olw'enteekateeka ye ya polisi olw'okuba n'abantu ab'ekibogwe okukwataganya ebintu by'ebyobusuubuzi mu ggwanga ng'omuleeta abantu ab'Oluganda abakona ab'emikwano mu nkola ya nepotism, mu nkola ya favoritism, mu nkola ya tribalism, politics of identity. Nti etambudde wonna nebanga even where you are supposed to be productive you cannot because you are benefiting yourselves from the politics of identity. Abako ab'Oluganda n'ab'emikwano tekisobola kukola in a country gwe nkugambye atuweeyo ensi emu erina enguudo ezifaanana ng'ezaffe, ensi emu erina amalwaliro agafaanana nga gaffe, ensi emu erina ebyenjigiriza ebifaanana ngaffe. Munnayuganda bw'afunamu akasente abaana abatwala kusomera Nairobi. Owe Nairobi atalinaamu kasente yanoonya amasomero gawano. Naye nga luli ate omuntu okuva eri e Nairobi okujja e Makerere baki basomera wano. Where did we go wrong? Olw'okuba olwayo tulina minisita nga ye teyamanya bwe birina kuggwa. Baki basomera wano. Anti kati nkubulira because quality yali weeri waliwo ettutumu mu byokuba nti tusobola okucreatinga productivity. Ensi eba yasomesa abakugu. Kibaki bwe yakwata Kenya myaka egyo 10 wakati mu kuba nti ekisanja yali akitwaire namaani aye yakolera abana Kenya. Waliwo byoyita mu Kenya nolaba ngoyo Kibaki nabo benyini bakiriza nti ya setting a standard, the bar of their economy too high. Nino government ina byokoze anti kati gwe jogerere gwe abantu bali kuwuliriza niwo nama nayo nabita yogera nekoze eki enguudo ezimu weziri luli walogere Ntebe Express highway eriwa etta buli wiki ekyo kirala anti buza lwaki workmanship nenga duweruli tekuli mataala teruggwanga paka nakati luchafu luliko n'ettaka gwe biki byoyogerako kola nsaserera ng'enkuba etonnye lwe lusinga ebbeeyi mu nsi yonna lwandibadde weeruli nga nakyo tetulimbye tulusasulira omutwalo gumu kubanga toyinza genda n'otadda luli luguudo okuyitako 15,000 ampuliriza $1 n'ezigwamu n'okukomawo $1 n'ezigwamu buli luyitawo nga doweruli anti nkugambye nebina gwe kati gwolugamba nti weeruli lwandibadde n'enkubulidde obunafu bwalu amalwaliro ayogera Kawempe eyo kiriniki kati gwe wasangawo omulaga atondete Kayongo nawe bikutabwire okitegedde wasangawo mulago staff quarters zokka we zaali ziri ate kino Kawempe tajaawo
awali abasawo we basula kawempe tajjaawo anti bakola abiri ne bagatako ne kiruddu eritya kawempe ne kiruddu kiriniki si ddwaliro muzimbye kiriniki siri lufaru kiriniki nkugambye gwe mbulire eddwaliro standard y'eddwaliro mu nsi yonna ogitegedde nti eba efaanana Mulago kati gwe mbulira nti bazimbye Mulago mpya wuuno bano basizi balangi gwe nkugambye ebyo bye tugendamu bigenda kuba biwanvu nnyo era njagala tubiwa obudde kakati gwe Azag National Resistance Movement Zarabo ponda bomba wa Maxi ofono pondo omujawa ngalingo ofono pondo muki gwe nkugambye I challenge you mpa ebyakolebwa Bobote 22 hospitals agawala wadde sente baali bazifunye after development okulaba nti abantu bakola amasomero amasanyalaze amini mpoma satellite Uganda enyonyi Uganda airline nzijukide Waiswa waliwo rural electrification agency masanyalaze gatambudde ate erije gali jinabadde kaliro masanyalaze gava jinja abejinja ne bakuwulira gwe Kayongo ne bakuwulira nti oyogera ebya masanyalaze nti gatambwire yugo bayiza n'okulyamu omudoko woho gatambwire ngebusonga gye gava teteri bayinza okunsika mu eddoko va mu biri ebyo ganti ga buseere nti umeme wa buseere va mu biri nti wa buseere da kukiri nti newe gava tegaliiwo ate nakugamba nakomawo n'entebe oyinza okubayo kati nga gagenze oli ku byamasanyalaze nga ne mu kibuga gavaako ekyokuvaako kirala ate anti kugambye we gaviirako mu kibuga ate gaba gatya mu kyalo bana iwawaira iwakoowa ndi kuwaira olitakana leeta ekirala leeta bayimiriremu tukukiriza leeta olaba naawe ogambye ng'olaba oteebye kubanga manyi babawayo obulango balolosimanyi leeta ndesa fact omuntu okutuusa amasanyalaze waba abulamu omuti omanyi omuti gwa mmeka omuti gw'amasanyalaze gwa sendimeka nkutiirewe awaira iwakoowa nze gwe leeta ogambe nti kino bakikoze babadde committed okujjako ekyokuwamba abantu ekyo kyo siyinza kubakayanya the National Resistance Movement naye gwe nze mpaayo owe NRM ajagabe nti Museveni wano ne National Resistance Movement gino myaka 4 ng'ojjeko ebyokuwamba abantu ebyo tubimanyi babadde max bafunye 10 ku kinnaakyo basinze ku balala ebyokutta abantu ebyokunyaga demokrasiya ebyo bawangudde naye bino eby'abantu ebya gavumenti nti enkoledde bantu kanfunebwa nesimu nga ziizo buli awo nafuna mwana abimpa bagiyita Pal FM tugenda kuyita ku 0759 M07 900 okay esimu nzitaddeko tugezeko okubanga tuyita mu bufunze tusigaza eddakiika ntono nnyo ate tugende maaso n'okubanga tubasiibula tuyite ku 0759 M07 900 hala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuweza muganda wange. Obali kuuliriza. Omwogezi Waiswa sebo nkukondera mwera muganda oba kyagolanya kujjawa. Nsajja ina bwino no baganda bange. Era muganda wange bwotajja ku muzeno gwa Paalo tuulire ekizibu kyamanyi ezo gamba wapoka mukozi wa Paalo nate sibwe kiri. Yeba ne Paalo kuchaza kwanga radio ntono nnyo ezikuzinzo kuchazanga gwe kubanga wanda omuyo gwa amanya tenge tukwata kapiri yamba Afrika. Ensonga muzogedde mwami Kayongo n'omukulu oyo naye ensonga genda yene yekiwamba abantu amazima gali nti mama Nabbanja yagwekuba yasooka n'agamba nti kibalama gwegwasooka bamulina ate bamukazakaza nnyo n'agamba nze luli nali nkyali simanyi gundi kati simanyi nno omusaayi gw'abantu ogwayiika naddala abaana babula gundi mama guli ku mugongo gwo nga gundi we yagamba Masias Mpuuga
omusenyi gwonna ogwalika ng'abaana babuze ffe tujja guteeka ku ggwe awangale nnyo omwana wa Muteesa. Okay, webale nnyo, webali ddala Kabogoza Dawuda, ensonga yo ewuliddwa. Okay, kanfune wano ne line y'emutini nduze nayo ka ngiteekeko nayo nsobola okugenda maaso n'okubanga mbafuna. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Hawa Nantongo. Ena kuddamu ekibuuzo mukulu Waiswa kyabuuzizza. Ono Hawa Nantongo eyagamba program tugigale NAMWATULIRA. Nkomyewo. Nawe tovaako. Sivaako mbeera mukamoli. Genda maaso. Nsagani tumuwayo points 2 mukulu Museveni yakola ki byakirenjeza ba NRM. Bannange tusiime mukulu Museveni ekyemirembe yakyasinze mu nsi yonna agenda kuweza emyaka 4 nga Uganda tuli mu mirembe. Olwaleero Ukraine ekyawali tugenda tuwensi yonna tugigeraageranye katulwaleero olaba bemwegomba Ukraine bali mu ntalo, Sudani, Palestine, Israeli ekyaba ne Uganda oyogedde okumala ssaawa meka ng'oli mu mirembe ku radio Museveni yateekako namuvunye tagigadde President Museveni akyemirembe simanyi opposition muli kikola ekyokubiri nga tonagenda wala kuba kati Stella Gabon guno naye nsanyuse nnyo nti oze awa gavumenti eno emyaka gyebaddewo gyobaddewo oba ekukira bannange oyo ndowooza taata wange kubanga ekitabo kinasooka okuwandikiramu nga yakawamba kyali kyabwerere dapapayo gavumenti of Uganda no ekitabo ekyo kyali kirungi nga kyabwerere n'etteni nga zabwerere onkoze bulungi awa kuba tuli ku bya ddembe awa omanyi omwami gwe bali bayita Sheikh wawo yi nali mbeera nawo nga muliraanyi waliwo omanye engeri gye bamutamu kakati kankubuulire ssebo alindako awa tugende mpola era naliwo walaba kati kankubuulire ne baamutta katugambe naye olugambo lw'abasiraamu abasiraamu be baatwala eŋŋambo enkyamu ati mbuuza walaba nga bamutta hawa kale saalaba naye naliwo nekulunge nagendawo abamutta baali baaki abayogera be baleeta olugambo olukyamu okiwulire anti gwe wambuuziza ekibuuzo saalako nzija kumulamwa mujja kumulamwa mmwe wambuuziza ekibuuzo nkube ensi ebintu bibiri ekyokubiri tokoleko kunzija kumulamwa ekyokubiri nti President Museveni kye batagenda mwenkana nti ekyokubiri tanaawuza ntalo neiba mulungi nnyo n'ensi ezimwetoolodde neera obusobola be Ukraine ne Israeli simanyi manya Ukraine naali nodani ono Palestine ono omusajja ono gwalwana naye Ukraine bagiyita Pale FM kimusamba mwenda ekkulu ery'omuntu wa bulijjo nze nagamba nti eno tuyinza okuba nga naffe Waiswa ndi mukyamu nawe Kayongo ng'oli mukyamu naye abahuliriza be bangi awa mwenyini Sheikh amumanyi nti bamutta kakati agambye abamutta takyabavunaana naye abaleeta olugambo naye nga abatta Sheikh yali gavumenti kati nga gavumenti etta abantu ogamba ota nti yaleeta emirembe kubanga Sheikh amumanyi ne kulumbe yaliwo kitegeeza nti omuntu yattibwa ate kyatategedde enzita gye bamutamu yali gye bayita extrajudicial killing. Omuntu yenna wano mu Uganda mu mateeka you are presumed innocent until proven guilty. Mucho kitegeeza kyampuliriza nti bwe bakukwata nga bakutebereza okuba nti wassa omuntu tebakusalira kyovola abakola mob justice babasiba ebbanga ne ankomano no bwe nasome story ebyali mu mob justice nti okukuba abantu nga temutute mu kooti muwozesa newabanga mukuterede handed kiba kimenyaki mateeka ne government yo bwekola ekyo
tekiba mob justice, kibeera extra judicial killing. Era ng'ekyo kyali kyatutumu nnyo excuse me, mu myaka gy'aba Idi Amin. Naye olwaleero ye mwennyini Hawa ayogeredde NRM nga mu byaleese lyeddembe akkiriza nti gavumenti yatta Sheikh Kirevu. Ekyenjawulo kyaleetamu ng'okuwoza nti yo gavumenti bagibuulira olugambo netanoonyereza ku lugambo lwe bagibuulidde, netanoonyereza ku bigambo bye bagigambye, negenda bugenzi netta omuntu nga tawozezza. Kubanga bwona amugamba Richard Bukenya ajja kulowooza oli mu byabufuzi. Bwona amugamba bannamasaka ab'ebijambi ajja kulowooza nti olimba. Bwona amugamba abawala abattibwa Entebbe ajja kulowooza nti olimba. Bwona amulagirira famire ya Kirumira ajja kulowooza nti oli wa malala. Bwona amugamba Mama Fina amubuuze oba Kiggundu akyaliwo ajja kugamba nti agwe toli we NRM era olonzemu be NRM. Bwona amugamba atambula atawuluze olutalo ebigere akirire wali ayogere ne mukyala Abiriga ajja kukubuulira biki byayitamu tugere kujja kananadduli. So obutemu bubaddewo era obutemu kufa kw'abantu ekiwamba ky'abantu kyekiba kiraga nti tewali mirembe. Bw'ogamba nti General Yoweri Kaguta Museveni tanaawuza ntalo nga tusasula biliyoni 10 za kuba nti twagenda ne twenyigira mu kunyaga Congo, nga tuli Somalia batutirayo, nga tuli mu nsonga zonna eza geopolitics wano mu Eastern Central Africa mu Great Lakes region, ffe tuli buli wamu nga tukola nga ba mercenaries abaabali ababa balemeddwa, then obeera togoberedde nsonga nga bwe ziri. Naye naawe olabye nga bwe tukutumye okuleeta ebirungi byakoze sikowa kadiyo naawe gwe naawe bw'onaaba leero nga programu eno ewedde ng'era bw'ogiwuliriza ng'oli mu kisenge ky'oweka leero ekibuuzo kikugjeeyo, tuula fumiitiriza ogambe naye n'ebyensooseza bino bye bikulu. Toyinza kugamba muntu nti alina eddembe, alina security, nga security ey'emmere teriiwo, nga security ey'obulamu teriiwo, nga security eya economic prowess teriiwo, nga security eya livelihood nga teriiwo. Kubanga ne mu Bayibuli omwana, shelter n'ebirala bina kuweebwa muzadde, nga gavumenti bw'erina okulabirira omuntu mu kubeerawo on terms of services. Ekyo kimanyiddwa n'ayonka. Okay. Sibula Waiswa tuve wano. Mbasibule. Batolere salamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaada wallahi tetulina kye tugenda kwongerako olwaleero okujjako okubakubiriza nti nakyemalira tabateekamu embeera yonna, taleeta ebiboozibozi, tubanja abantu baffe oba bakkirize nti kale baabalya. Nakyo kiwe ekiri. Gavumenti ekkiriza nti abana twabalya mu kyomo, tumanye nti Kibalama baamulya, tumanye nti Damulira baamulya. Tesobola kubanga tugaziwa okusinga kwano. Programu NAMWATULIRA